Ogwokuteyali omuwabi wa gavumenti Joan Kagezi Namazzi gukyalanda olwaleero oludda olwabi luleese omuwawaabira omulala Abdul Noor Ssemujju amanyiddwa nga Minaana oluvannyuma lwa Nixon agasiirwe Kaluhanga okusimbibwa mu kkooti era n'asindikibwa e Luzira ku musango gwe gumu. Minaana ow'emyaka 58 omutuuze w'e Nakyessa Kayonza Galilaya mu disitulikiti Kayunga bw'aleeteddwa mu kkooti asoose kulaga mulamuzi nga bw'ali mu mbeera embi era nga tasobola na kutuula ku ntebe ng'agamba nti yatulugunyiziddwa nnyo nga baamukuba n'okumusikamu enjala. Kkooti ekulagidde otuule otereere otunuulire Oweekitiibwa omulamuzi tusobole okusomera omusango. Naye tozibiriza tunula. Ayongeddeko nti baatuuse n'okumuliisa by'atalyangako ng'abadde tawulira bulungi okusobola okusomerwa emisango. This court needs to substantiate the complaints raised, make an inquiry into the Oweekitiibwa omulamuzi agamba nti kkooti eno eyagala kukola kunoonyereza ku ebyo bye weemulugunyizzaako. Omuwabi wa gavumenti Richard Birivumbuka ategeeza nga Minaana bw'ali mu kukozesa olukujjukujju olulemesa omulamuzi okumusomera emisango. No, the accused person is pretending. The accused person is very, very, very well. When he's in cells, he's able to stand, he's able to talk properly. Except that he's avoiding the camera deliberately. Omulamuzi alagidde Minaana asooka azzibweyo mu kaduukulu ka kkooti. Okitegedde bulungi. As earlier stated, this court has no jurisdiction to hear this matter as it is capital in nature. Nga kkooti bwe yakunnyonnyodde terina musango kubuulira musango guno kubanga musango gwa nnaggomola. You need not say anything before this court. Tolina kye weetaaga kwogera mu kkooti eno kyonna kuba terina buyinza kubuulira musango. Minaana asindikiddwa mu kkomera e Luzira. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.